إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Abooluganda tubasanyukidde nate mu kaseera kaleero, tusaba Allah w'ekitiibwa abasasule mu bulungi abatugoberera yonna mu subscribing mubeere nga mutulaba. Olunaku olwaleero twagala tulabe, tugenda mu maaso twalaba nti mu bimu ku bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ku bigambo bye byasomesanga counseling n'ebirala bingi nnyo, ne just tulondamu ebimu n'ebimu. Twakoma nga tugenda mu maaso hadithi egamba ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan. Hadithi rawahu Imam Tirmidhi. Nabi sallallahu agamba nti tya Allah mukulu nga onawobeera oli okulaba nti Katonda wakulaba. Don't commit any sin. Olina abantu abalala ittaqillaha haythuma kunt. Olina essimu watu olina essimu, olina n'abantu tolina bantu. Wa atbi izai wawogoze ekibi okulaba nti ogoberezaako ekirungi. Tamuha ekyo kirungi ky'onaaba okoze kijja kusangulawo omwana wattu ekibi. Wa khaliqi nnasa bi khulqin hasan. Wa khaliqi nnasa bi khulqin hasan. Era muwangaye n'abantu n'empisa mu bulungi nga temubanyooma wadde okubeera nga mubayisamu amaaso. Nabwe kitoko kwe kubeera nga tulina okwesiima okwadana maddala bulabuno obwensi. Hadithi endala egamba nti ala man zalama ghayra muslim aw kallafahu fawqa taqatihi, yenna alyazaamanya atali musiraamu. Oli musiraamu olyazaamanya omukristaayo, omulokole, omukatoliki, omuseveniside, asinza lubaale, olyazaamanya omuprotestanti nga toli musiraamu, kikyamu nnyo. Man zalama ghayra muslim aw kallafahu fawqa taqatihi, oba oli n'omugamba akole ekyo kyatasobola nga takisiimye. Nabi sallallahu agamba yenna akikola fa ana hajijuhu yawma alqiyama, ku lunaku lw'enkomeero agenda ggwa. Ngenda okufa okulaba nti mpolereza omuntu oyo. Yesi ayinza okuba Yesu omuntu oyo atali musiraamu ayinza obutayingira jana, naye ate naawe olina okusasula okulyazaamanyako omuntu oyo atali musiraamu, kubanga eddiini yaffe ya bwenkanya nga Allah waali omwenkanya, naffe tetulina kubeera nga tulyazaamanya. Arrahimuna yarhamuhum rahman irhamu man fil ard. Arrahimuna, abantu abalina okusaasira, yarhamuhum arrahman, Allah naye abasaasira. Nabwe irhamu man fil ard, mubeere n'ekisa eri abantu abalala, mubeere n'ekisa eri ebintu ebirala. Yarhamukum man fis sama, oyo naali waggulu ali ku namulondo ye abeere nga naye abasonyiwa. Kale ekyo tulina okubeera nga tukitegeera. Hadithi eri mu kitabo kya Abu Dawud endala egamba man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama man yassara ala muhsir yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Oyenna ayamba omuntu mu kizibu kyonna mu bizibu byensi. Abadde alina ebbanja n'ali mu kigo, yali yasiba mu kkomero, olina amugjayo namuyita abalooya ne bamuwolereza. Abadde alina enjala, talina kyeyalidde n'omuyamba. Abadde omulimu gwe gwasaanyewo n'oyakola ky'omuyamba. Man nafasa mu'min, yenna ayamba. Ala naye agenda omuyamba
kumujjirawo obuzito bw'anaabona yawmul qiyama amazambi gayinza okujja nago naye nga yayamba Allah agenda mwewulirako n'ebirala. Tujja kubanga tukoma wana abooluganda, tujja kubanga tweyongerayo, mwebale kutubanga tugoberera tukyagenda mu maaso. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.